أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baganda bafabe bitiibwa abatuwuliriza abatulaba n'abatugoberera ku Lawudha Islam Media olwaleero lunaku lwa mukaaga mukimanyi bulungi. Tuli mu programu yaffe ey'okwanukula ebibuuzo ne Sheikh Zubair Abbas Senkuba, era mu programu eno essaawa zino bassebo ne bannyabo mukkirize nti tugitandikiddewo, era ngenda kumuwa omukisa abeerenga naye atuusa eddoboozi lyammwe mu ngeri y'okwanjula ate tubakane n'enteekateeka eno. Wa barakallahu fiikum. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وصلوات الله وسلامه على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Baganda baffe tutandise n'ekibuuzo ekisooka. Ono muganda waffe abuuza nti singa alwala n'agenda okudda engulu amakulu okuddamu obulamu okutegeera nga bamututte mu ssabo, alamulwa atya mu mateeka g'eddiini y'Obusiraamu? Okugenda mu ssabo kikyamu. Owekitiibwa Allah tabaraka wa taala yatugaana okugenda eri abasamizi oba abalaguzi n'ebifaanana bwe bityo. Omusiraamu tasamira. Lwaki? Nti okusamira kusaba bitali ani? Allah. Ate omuntu wasaba ekitali Allah faqad ashraka, aba agasse ku Allah tabaraka wa taala. Bwe tuba tusaba tuba tulina kusaba ani? Allah tabaraka wa taala. Qala Allahu taala wa qala rabbukum ud'uni astajibe lakum. Allah yagaa nti musabenga nze nzekka nja kubaanukula nze Allah. Kati omuntu bw'agenda okusaba empewo z'ekika abeera akoze shiriki, aba agasse ku Allah nga addidde ebitonda amajinni emisambwa n'ebiteega n'amayembe nga byasaba mu kifo ky'okusaba ani? Allah tabaraka wa taala. So omuntu waba akigenzeemu aba akoze kikyamu. Wabula ono ye bamututte tamanyi, abafa afuna omusango? La, tafuna musango. Lwaki tafuna musango? Olw'ensonga nti bamututte takola ki? Tamanyi. Owekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yatulaga nti rufi'a alqalami an thalathi, abantu abamiteeka esatu kalaamu tewandiika bye bakola. Mu bo mulimu almajunun, muntu aba talina byategeera, hatta yafiq, okutuuka nga obwongo bukoze eki? Bukomyewo. Kati ye yesanze ali mu ssabo, era olutuuka bw'oti n'otandika okutegeera bagambe bakugjeyo. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fiika wa jazakallahu khairi. Ensonga ey'okubiri era eri mu buufu obukulembedde agamba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abaffe tawuba y'omuntu agenze eri omulogo oba omukubi w'ekitabo eri etya? Omuntu bw'agenda eri omulogo, omukubi w'ekitabo, omusamizi n'abalala basawula balaguzi ebika ebyenjawulo, Mtuula Kungu, Kabwa Kaganda n'abalala abafaanana bwe batyo, Allah tabaraka wa taala takkiriza swalazi kugendayo bugenzi, takkiriza swalazi okumala ennaku 40. Ate bw'agendayo n'amwebuuzaako ku ebyo ebiteekeddwa okubeera nga tulina kubirekera Allah naddala ebyekwesi, n'amwebuuzaako n'abikakasa, Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti aba avudde mu Busiraamu. Man ata arrafa
أو كاهنا فصدقه مما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ينجري omukubi w'ekitabo oba omusamizi omulaguzi yenna n'akakasa byamugamba abeera akaafuwalidde ku byakka ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Era omuntu afaanana bw'atyo obusiraamu aba tabukoze eki tabusigaza, naye agenda ennaku okubeerayo bubi oba okumwebuuzaako n'atakakasa byamugamba. Amateeka g'eddiini gagamba nti essala ze tezikkirizibwa ennaku 40. Akati ono ye abikoze ebyo byonna naye akola atya tawuba, just genda mu maaso ga Allah tabaraka wa taala neweekuba mu mutima n'omuga nti Allah wange nakola kino, sobola n'okufuna wuzu n'osalayo raka mmeka 2. Abamu kuba wali bagituuma salatu tawuba, salayo raka 2. Allah mugambe byonna bye wali badde oyanjula byanjulire Allah gati Allah wange nagende wa mutuula kungu, nagende eri omukubi w'ekitabo gundi seeka gundi nenkola ebikolwa bye nawulira bisomesebwa nti bya shiriki. Allah nkakasa teri yasobola kusonyiwa okujjako gwe Allah, nkusaba onsonyiwe Allah. Kyokka ekyo Allah kyakwagalamu. Wekitibwa Allah ajja kusonyiwa. Wekitibwa Allah agamba mu Qur'ani, qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Gamba abaddu bonna abakoze amazambi ne welibeera lya shiriki tebakutukawo n'okusaasira kwani kwa Allah. Allah asonyiwa amazambi gonna. Ensonga endala Allah ateekawo obukwakkulizo obwa tawuba. Tawuba agenda ogikola ekisookera ddala kwe kubeera nga yaqla'u min adh-dhanbi, kwe kubanga ezzambi alibuukako n'alivaako. Obadde ogende wabakubi w'ebitabo olina okuba nga toddirayo ddala al-iqla'u min adh-dhanb, kubeera nga ezzambi olikola ki olivaako. Mu birungi oba mu bukwakkulizo bwa tawuba kwe kubeera nti ofuna kye bayita annadam, okwejjusa. Olina okubeera nga wejjusa. Ekirala okwejjusa tutegeezaamu okwekuba mu mutima, lwaki nakikola, saba Allah ntaase, Allah nsonyiwa. Ekirala omuntu agenda okukola tawuba kwe kubeera nga otuuka mu maaso ga Allah tabaraka wa taala n'omunnyonnyola ensonga. Singa kyogenda okukolerako tawuba kiri wakati wo n'omuntu nga tekiri wakati wo na Allah nga shiriki, oyo abawali mbongerako na bino tozaayo raddul madhalim, olina okuzzaayo n'ekyo kyokoze eki n'ekyo kyojje eri oyo omuntu olyoka okola tawuba ewa Allah tabaraka wa taala. Barakallahu fikum, jazakumullah khaira, jazakallah. Ekibuuzo kyaffe ekyokusatu kigamba nti Sheikh, nsaba kuntangaaza ku nta gye tutaamu abakyala n'obukwakkulizo bwazo. Obukwakkulizo bwa tawuba bwa abakyala bata tugenda kubutunuulira, tuyinza n'okusomako obumu insha Allahu taala nga abantu babuwulira, naye nga tetunaba kubutuukako obukwakkulizo obwo tutta tutya omukyala. Owekitiibwa Allah agamba mu Qur'ani nti at-talaaqu marratani, talaka ebeera ya mirundi emeka? Nkutadde. Ogwokusatu nkutadde fa imsaaku bima'rufin aw tasrihu biihsan, kyala omukuume mu bulungi oba mwawukane mu buki mu bulungi. Akati omuntu akola atya? Yagamba Allah tabaraka wa taala nti wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna 3 quru'. Omuntu yenna gwe batadde n'omuga nti nkutadde asooka kutuula entukula mmeka oba emyezi 3 kwoyo atagenda mu nsonga. Nzo kuba tagenda mu lwa bwana muto oba tagenda mu lwakuba nti akuze mu myaka mingi, obanga asla tagendera ddala mu nsonga, nabo gye bali Allah tabaraka wa taala yabatonda kiri mu abunomu, naye nga abawali mbaga nkisobola okubanga gye kiri, kubanga Allah akyogerako mu Qur'an wallati lam yahidna, waliwo n'abatagendera ddala mu nsonga. Akati bwe kibanga Allah akyogerako ate nga yabatonda, yumkin kisobokera ddala. Kati waga nti nkutadde nga tuleeta aya egamba nti wal mutallaqat, gwe batadde ne baga nti nkutadde yatalabbasna bi anfusihinna, abeera n'akuuma waakuumiddwa 3 quru', entukula mmeka? 3, oba emyezi 3 mu mbeera efaanana bw'ekyo. Era bwe giggwako emyezi egyo 3
nga tonnaba kumuzza bw'oyagala omuzza oluto olusooka lwe tuliko oyagala okola ki omuzza kuba twagaa nti enta zibeera bbiri olwokusatu kwawukana oba kumusibira ddala kasita luggwako olwokusatu khalaasi tekiteri kuddamu kumuta oba kumuzza singa omuta aba takyakola ki akati guno ogusoose gwe tutandikiddeko nkutadde n'atuula entukula 3 oba emyezi 3 bwe giggwako nga tonnamuzza osobola okumuzza naye n'amahale mapya ne akdi mpya kuwoowa kupya n'amahale mapya kakati olwo ne luggwa bw'oba toyagadde kumutwala agende wabala bamukoleki bamuwoowe laabasabi n'omuddamu n'omuta ng'olwo luweddeko nkutadde bw'omuta oluto olwokubiri era alina okutuula entukula mmeka oba emyezi emeka 3 bwe giggwako Allah yakuwa olukusa olw'enkukunadde oba olw'enkukunala okugenda okuddamu n'omuwoowa n'amahala amapya singa emyezi giggwako 3 oba entukula 3 oba tomuwooye n'amahale mapya na akidi mpya mulekere omulala ajja mukola ki ajja mutwala akati oluto olwokusa n'omuga nti nkutadde bw'omuto olwokusatu naaweza emyezi 3 ne giggwako oba entukula 3 ne ziggwako nga tomukoze eki tomuzizza olwo aba takyakkirizibwa kuddamu kuwoowebwa ng'amuwoowa yeggwe okujjako ng'omulekedde abalala ne bamuwoowa bwe bamala okumuwoowa ne bamuta olutanga lw'omutadde bwe bamala okumuta olwo Allah akukkiriza okuddamu n'omuwoowa omulundi omulala naye nga tebannamuwoowako kumuta tokkirizibwa kuddamu mukola ki amuwoowa kyekyo Allah kyagamba nti fa in tallaqaha bwe babanga omutadde ogwokusatu fala tahillu lahu aba takyali halali gyokola ki okiraba fala tahillu lahu min ba'd oluvannyuma lwekyo olwa talaq hatta tankiha zawjan ghayrahu okutuusa nga agenzeeko n'afumbirwako ewala fa in tallaqaha eyo gyafumbiddwa bwe bamuta fala junaha alayhima tebalina buzibu wakati waabwe ayyatarajaa okubeera nga bakola ki baddiŋŋana in dhanna an yuqima hudud Allah bwe babanga basuubidde okubeera nga amateeka g'eddiini banagakola ki banagatereeza bulungi so ekyo bayita talaq bwe tutyo bwe tuta omukyala omuntu baba mutadde atuulira wa idda owekitiibwa Allah nakyo yakinnyonnyola yaga nti askinuhunna min haithu sakantum min wujudikum omuntu alina okutuula idda mu myezi egyo 3 oba entukula ez'emmeka يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وانجي قول النبي بمبانغا متدى بچالا مباتيلا كوشي قعدة يابو الله ناتو كانت وأحصل العدة أتي إدى مجيبالي سبيا كودا وغامبو بازيلي مكاكاتي مuyino جيبالي وناكو ولغو بابا يتاغانا تيكا وكاينجا لغينزي paka amakumi asatu ugagwako ennaku 9 oba ennaku 8 mumeka mu 7 ba 8 sinzira ku ndaba y'omwezi gwaffe guno so ekibaita talaq bwetutyo omukyala kakati waliwo obukwakulizo obusiraamu bwagenda buteekawo kuguta y'omukyala mukwakulizo bwateekawo abamu ku bawali mbagenda babutunnyonnyola akakwakuliza akasookera dda bagamba nti ayakuna zawjan wazawju huwa man bainahu wa baina almutallaqa aqdu ziwaj kwe kubeera nga gugenda okutaddala gwe wamuwoowa obanga si gwe wamuwoowa oyo tebamuta oba tolina kumuta kakwakulizaako okubiri albulugu gugenda okutalina okubanga mukulu kaana kato kuba tekamanyi byaki ettalaka oba agenda okutalina okubanga nga mukulu akakwakulizaako okusatu al aqli omuntu agenda okuta alina okubeera nga alina amagezi era bafuqaha bakanywirira ku ddala nti mwoteredde majununi bw'ata tetumukkiriza ekirala alqasdu kwe kubeera nga okuta kigambo kyayogedde nti nta abadde akitegeeza waba abadde takitegeeza la tugamba nedda kakati akakwakulizo waliwo shartu almutaalliqu bilmutallaqa waliwo obukwakulizo obukwatagana ku ono gwe tugenda okuta ye kennyini fayushtaratu fi almutallaqa liyaqa talaqa alaiha shurut wahiya esookera ddala qiyamu zawjiya nogwogenda okuta alina okubeera nga mukyalawo
twagambye walina okubeera nga gwe bbaawe haqiqiya nga ddala bya ddala si byakugezaamu. akokubiri taayinu lmutallaqa bil ishara kuga nti ntadde mukyala wange namba 2 oba kalima walina okubeerawo ki taayinu. akokusatu almutaallika bisiga talaka ne siiga yennyini ekigambo kyokukozeseza okutalaka nakyo kikulu kitunulira. wasigatu talaq hiya lafdhu almuabbir bihi anhu yeyetegeeza ki talaka. waliwo siiga ezimanyikiddwa abawalimu ze bayogerako nti anti tariq oli mute, anti taliq oli muki oli mute, kitegeeza nti ababaga nti alhiq ahlak ndabira abawa abewammwe. eyo nayo yemu ku siyag abawalimu ze bagenda bakoonako nga baga nti naye esobola okutegeeza ki talaka. oba okuga nti talaqtuki nku tadde nobeera salaha mu mbeera efaanana bwetyo. akati walina okubeerawo siyag ezifaanana bwe zityo nga zitegeeza okuta obwebumu ku bukwakkulizo abawalimu bayogerako. n'akalala omukyala tebamuteera mu haidi ye. nabbi sallallahu alaihi wasallam abdullah ibn umar weyata mukyala we ngaamuteeredde muki mu haidi, nabbi yagamba umar mugamba amuzze okutuusa nga amaze okukola ki okutukula. mukyala tebamuteera mu haidi. lwaki tuba tetunaba kumayaza kutukula kwa muki kwa mukyala. katusooke tukomaawo inshallah. barakallahu fiika. bannange ndowooza ensonga muziwuliriza si nnyangu nga abamu bwe baziraba. kino ekibuuzo ekyokuna kyagala okuyingira mu kibuuzo ekyokusatu era kigamba nti sheek, singa omusajja ata omukyala n'amala n'agamba nti nze nayogeza busungu nali sikakasa, ate ekyo kyo kiramulwa kitya? talaka y'obusungu abawalimu ab'amadhahibu abasinga obungi balaba nti tela yaqa shiddat alghadab, singa obusungu buba bungi okutuusa omuntu kwabeera nga kyateereddeko omukyala kugamba naye yaluzinze eki sensi zagenzi kakati naata omuki mukyala, tumuga nti talaka tetugikkiriza. era bwabanga amuteeredde mu busungu obufaanana bwe butyo abawali baga nti la yaqa'u, tetugitwala nga ki nga talaka. wallahu taala alam. mpozi ekitavuddeyo bulungi okufumbirwa kuno nikaha kubeeramu abawalimu n'okuluŋŋamya n'ab'eŋŋanda, ate ko mu talaka ekyo kibuuzo kivudde wange, ate mu talaka embeera efaanagana etya? talaka oli bwabanga ate omukyala walina okubeerawo abajulizi nawo abalaga nti akoze eki amutadde, kuba asobola okwegaana. era abajulizi abo asobola okubeera omu, ababiri oba abasatu, n'alaga nti amutadde, oba n'akikola mu buwandiike naga nti nkutadde, n'akwata kopi n'agitwalako ewa imaamu eyaliwo mu ngeri y'okuwoowa. tumugamba nti talaka etumala biizinillah. talaka esobola okubeera masmuu oba maktub, sobola okubeera ng'ewulirwa buwulirwa oba ng'ewandiikwa buwandiikwa. eri maktubu omuntu n'awandiikira yamukola ki gwe yawasa nti nkutadde olwaleero ng'ennaku z'omwezi tokyali mukyala wange. nabwe kityo khulu okweyambula. mukyala asobola okuwandiikira bbaawe n'amuga nti nkweyambuludde kuva n'olwaleero tokyali ani bba wange, n'ateekamu n'ensonga ze n'awa naani. saba Allah atukuumire abakyala baffe n'abakyala tusaba Allah bakuumire babba baabwe. barakallahu fi wafiika barakallah. katukyuseeko tugende mu kibuuzo ekyefaanana kyokka nga kyawukana ku bikulembedde. omusiraamu asaala ate nga awakaawe ayinawo amasabo, tumukola tutya? tumugoba mu muzikiti oba tumulangirirako bushiriku? musiraamu afaanana bw'atyo. kusooka kwa byonna amasabo kitegeeza nti omuntu oyo asinza ebitali ani Allah tabaraka wa taala. era kibayita shiriki kitegeeza ibadatullahi maa gairihi, okusinza Allah ng'osinzayo n'ebiki n'ebirala. kuba oli ayinza okulowooza ng'asinza Allah ng'asinza n'ebirala, si mushiriku. naye shiriki kitegeeza ibadatullahi maa gairihi, okusinza Allah ng'osinza n'ebiki n'ebirala, oba ibadatu ghairillah, oba okusinza ebitali ani Allah tabaraka wa taala. kisobokera ddala kyonna okubeera shiriki ng'oli yasinziriza ddala biri ne Allah tamusinzangako. akati akola ekintu ekyo ng'asaamira bw'asaala tugamba nti omushiriku bimaana alkalima,
abeera mushiriku yennyini awedde ki awedde emirimu. Bwajja muzikiti tumugobera temugoba wabula musomeseeko muba mufunye ne chance y'okumujjukiza. Bwajja muzikiti temugoba ekitiibwa Allah tugaana okugoba abashiriku kujjako e Makka Masjidil Haram eyo Allah yagaa nti ya ayuha alladhina amanu surat tauba ya ayuha alladhina amanu innama almushrikuuna najasu abange mu abakkiriza abashiriku najasu buchafu fala yaqrabu almasjid alharami ba'da amihim hadha tebaddayo kusembera mu masjidi alharami oluvannyuma lw'omwaka guno fa in khiftum ailatan bwemba mutidde bwavu fasawfa yughnikum Allahu min fadli Allah jabba gaggawaza nammwe hakati eye Makka nedda amma ezisigadde zaalabwako abashiriku nga Thumama bunul Athali bamusibirako mu masjidi ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam e Madina teri muzikiti mu nsi gusinga masjidi ya Nabbi oluvannyuma lwa Kaaba ekitiibwa toyinza kugusanga. So tuyinza okugamba nti mu mizikiti egy'ebiri gwe muzikiti ogukyakwata namba 2 masjidi ya Makka ne Madina ng'oggyeko Aqsa kibuli eyasookera ddala gye twasooka okutunulamu. Kakati omuzikiti gwe bayita Masjidul Madina bwe baba nga baasibiramuko abashiriku fama baalu emizikiti gyaffe egisigadde tusobola okubeera nga ate tekyali kya buwazi baali basobola okubasibira ewalala naye Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'asibira omusajja afaana bw'atyo ku mpagi y'e Madina. Ekirala nti omuntu bw'abanga mushiriku najja awulira ebigambo byani Allah gantu wa in ahadun min almushrikina istajaraka fa ajiruhu hatta yasma'a kalam Allah. Omushiriku yonna teyali tategeeza mbali bokka abasamira bokka ne bakola kusamira kokka buli yenna akola ekika kya shiriki bwajja fa ajiruhu temugoba hatta yasma'a kalam Allah buli wanajjanga muzikiti nga muwuliza ebigambo byani thumma abelighuhu ma'mana ne kyetaagisizza okubeera ka amukaliramu nga muganda waffe va muki abelighuhu ma'mana va ku shiriki abantu batuga nti owazimba n'amasabe waka mumukaliremu mugamba amaana. Barakallahu fi wa fiika barakallah. Kakati nno ku nsonga eyo yennyini butya bwajjanga ate ye mukulembeze nekizuuka mu imaamu wabeera imaamu kyetusookera ddala basiraamu ne bakitegeera nti mukubi wa kitabo ba mushiriku ku kwekola mu mulimu ne bakyogerako ne bamulumba abannyonnyoli. Lwaki? Kubanga fe omuntu yenna kabeere imaamu nga tumulabyemu ekikolwa kya shiriki kyetusooka okuyingiza mu bwongo bwaffe ntamanyi ate nga kisoboka okubeerako ekitundu mu bitundu nga imaamu amanyi okukuba ekitabo la basabi tekina buzibu era nga ye gwe mulimu gwe gumuleetera waruzukuna. Imaamu bamumbuulira saidi z'ekkuuma eyo nga yali alunda n'embizi. Imaamu mulamba alunda embizi naye nga yalaba nga gwe mulimu gwalina okujjamu ki sente naye ate kino ekya shiriki kisinga na kiri ekyokulunda embizi. Katugamba tutya tugamba nti imaamu bw'abanga bw'atyo bwali tutuula ne tumunyonnyola ne tumugamba nti munnaye ekikolwa kino twawulirako nga kisi kituufu ate gwe imaamu waffe ate gwe okikola Allah bwakkiriza n'akivaako ne yeebuulira n'okubuulira kwammwe fabiha wa ni'ma tukomaawo n'asigala nga atusaaza. Wabanga agaanyi n'alemera ku shiriki nga tuwongerayo imaamu oyo ku ddaala erikola ki eriddako nga tugenda eri ow'ettwale bwagaana nga tugenda ewa district kazi bwagaana ewa district kazi nga tuwongerayo ewa mufuti. Oba obukulembeze bwonna bwe tumanyi nti busobola okumugambako enza okuba amiiri w'ekitundu amiiri wa muzikiti nga mugamba amiiri nti imaamu byakola nga tetubitegeera oba wa amiiri wa district okiraba oba amiiri wa division paka kwa amiiri asembayo mu ggwanga ne mumuwaabira ndife tujja kusobola kuwangala namuki na musajja afaanana bw'atyo. Wallahu ta'ala a'lam. Ekibuuzo nekyo kiriko kalimanywera mumuwaabidde naye asigala abakulembera nga abasaaza nga mugumiikiriza oba abawalimu baliko ebigambo ebisukka ku kimu ku nsonga eyo. Wano nga tuli mu process eyo tusaala naye bwe tuba nga tulinayo essuubi
eryokweyongerayo abamu ko bali baga nti osaala naye bw'omala nodda wabweru olw'okutya okwawula wakati w'abasiraamu nodda wabbali n'osaala esswala eyiyo entuufu. Basahaba basaalanga n'abantu abamu nga batamiifu ng'asaala esswala olw'okutya okwawula mu basiraamu nadda wabbali n'asaala esswala ye gy'asuubira nti etuuse era mutebenkefu. Barakallahu fiika wa jazakallahu khair. Awo nvuddewo senga omusajja kangende ku kigambo ekirala aga nti senga nga omuntu afa ng'awasizza oba ng'afumbiddwa atali musiraamu tumukola tutya? Aqulu wa billahi tawfiiki. Omuntu afaanana bw'atyo ng'afudde awo yawasa atali musiraamu oba ng'afudde yafumbirwa atali musiraamu, amateeka g'eddiini gagamba nti omuntu afaanana bw'atyo bw'abanga abadde asaala akola emirimu gy'eddiini tumuziika era ne tumusaalira mu mateeka gaki g'obusiraamu. Naye singa abadde tasaala tewali bwetava ate bumusaalira, oyo aba yava dda mu buki busiraamu. Wallahu ta'ala alam. Ne tumulekera Allah we. Akati waliwo ekigambo ky'abalimu abalala baga nti asaalirwa naye abakulembeze tetumusaalira, tufunayo abantu aba bulijjo bakola ki bamusaalira. Wallahu ta'ala alam. Nsaba Allah okugoberera ensonga zino n'obwegendereza era ne muteekateekayo okugoberera ebibuuzo tubiwulirize bulungi, ky'otategedde ate oddamu n'okibuuza olubuuzo olulala. Ekibuuzo kigamba nti tufuna empeera singa Sheikh atusabira edduwa mu Luwalabu nga bwe tumiinisa wadde nga tetubitegeera tetumanyi Luwalabu. Waliwo edduwa eziri amu nga wali oziwuliddeko ewala yadde tomanyi Luwalabu naye ng'okakasa nti dduwa tezirina buki nga rabbana atina fi dunya hasana. Omuntu ayinza okuba tamanyi Luwalabu naye ng'agiwulira ne mu muzikiti eminene bagikola ki basaba. Oli abeera mufere nnyo okufera abantu mu dduwa, aba mufere okutandika okufera abantu muki mu dduwa. Bw'oba ofeza abantu mu ibaada yaabwe enkulu efaanana bwetyo kugamba eddaala ly'oba otuuseeko mu bufere teriba lyaki lya bulijjo. Akati abawali bagamba nti edduwa obanga obadde oziwulira zimiinise tolina kyakukola, olina kukola ki kumiinisa. Ekyokubiri bw'abanga asomye imaamu abamu ku bawali bagamba nti tumiinisa. Lwaki? Nabbi yaga nti al imaamu mu'taman, al imaamu dhaamin, imaamu dhaamin. Ye bw'aba akusabidde bifu yalimanya waligamba ani? Naye imaamu dhaamin, Allah gwe yakwasa ensonga zaffe. Kati wabanga yatusabidde tumiinisa, tumiinisa. Tetusuubira nti imaamu ayinza otusabira obubi abantu be, yasobola okusabira abalala neffe si kyangu. Oba amiiri oba omukulembeze oba omuntu wa famire yaffe tetumusuubira tusabira buki bubi. Okujjako naye ayinza okusaba byatamanyi, nti asobola okubeerawo nga byasaba takola ki. Nabulako omusajja omu agamba Allahumma adna alhaqqa haqqa warzuqna ijtinaba. Allah tulaga amazima nga ge mazima otuwogga twewaza. Wallahi namuwulirako wa adna albatila batila warzuqna ittiba. Allah tulaga obubuze nga bubuze otuwe okubukola ki okubugoberera. Kaganga byasaba yeke nnyini alayika tabimanyi. So tusaba Allah tutaase embeera eyo era bibeeramu naddala ku bantu abatamayiyaza kino kitegeeza ki kino kitegeeza ki.